Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala Bikira Maria gy'ateesammula. Ayi Maria kabaka wange mmange, nze neeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange. Nkusitulira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, bw'olaba nneerimbise ku ggwe, naawe nkuuma nzibiranga omuddu wo ow'okubo. Abaana ba Katonda abaagalwa era abaganzi, mbalamusaako nnyo nze Father Martin Semanda mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Ennyonyi yaffe eya wiiki eno, yolesa okusiima kwo ng'oyita mu bikolwa. Yolesa okusiima kwo ng'oyita mu bikolwa, y'ennyonyi yaffe eya wiiki eno. Mu budde bwe twali nga COVID yazze, nga yenna amazeeko nga muwogo, era nga n'amasinzizo nago gaggaddwa, nalungamizibwa Mwoyo wa Mukama ne ntandika okukola enjigiriza ez'enjawulo ku masomo aga buli lunaku nga nziweereza ku WhatsApp namba z'abantu abatonotono be nalina mu ssimu yange. Mu mazima saalowooza nti ensonga eyo enaagenda wala, kuba buli gwe naweerezanga essaala kirabika naye ng'aweereza ku munne. Wamma Omukama n'ayongera okwegulumiza eri abaana be, naddala Bannayuganda abali mu mawanga ag'enjawulo ng'ayita mu kigambo kye. Okuva olwo tetuzikizanga, kati buno tuwezezza emyaka 5 beddu nga tutambula ffenna. Ensonga enkulu endeetedde okwogera bino eri nti waliwo olunaku olwakya nga mmaze okulikodinga essaala era ng'abantu ba Katonda bagirinze, wabula ngenda okwetegereza nga sirina data ku ssimu yange ansobozesa kuweereza essaala eyo gye nali maze okuteekateeka. Mu butuufu byantabula ku olwo, nayagala okubaako gwe nkubira mukaabira ennaku yange, nga n'okusabiriza nakwo mu butuufu nkutya. Yes, kiyinza okuba nga bwe naalisabye omuntu yenna kyalibadde kitegeerekeka, naye nalowooza bingi n'ensalawo kukireka. Ekimu ku birowoozo bye nnafuna era ebyantiisa ye muntu obaoliawo okulowooza n'agamba nti ono Father Martin alowooza ffe twamutuma era ffe twamusaba okutuweereza essaala ezo. Kale bwe nagattagatta ebirowoozo ebyo n'engeri gye baatukuzaamu, awo ne mmaliriza nga mbunidde, okusaba ne kunnema, okubaako gwe nsaba ne kugaana. Kyekyo kyammalako eddembe lyange, kuba essaawa ze nali mpeererezaako essaala, abantu ze baali bamanyidde zaali ziyiseewo mu butuufu. Mba nkyali mu kwewuunaganya, abantu ne batandika okumpeereza bumesegi nga bambuuza oba ndi bulungi, anti olwo nga tebalaba kiva wange ate nga bambi baali bamanyidde. Naye buli lwe nalabanga mesegi ezo ze baweerezanga okumbuuza oba ndi okay, muli nga ngamba nti kale singa abantu ba Katonda bano bamanyi kyempitamu ku ssaawa eno, oba bakimanyi nti nze asinga okwagala okubaweereza, naye ensonga ya data yantabuseeko dda, byebyali mu mutima gwange. Mba nkyewuunaganya obudde nga nabwo bugenze, nga n'ebyokuweereza essaala ku olwo njolekedde okubivaako olw'obubulwa bwa data. Laba omuntu omu bwampeeza ka mesegi nga neebaza olw'oluyigiriza olumu lwe nali nkoze ye ng'agamba nti lwali lukyusizza obulamu bwe. Akamesegi akeebaza yakaweererezaako ka mobile money. Akasente ke yaweereza mu maaso ga gwe nanyumizaako enkeera kaali kalabika ng'akatono ddala, era yeera njjukira yaŋŋamba nti kati Father, akasente kozze okumpeerako obujulizi.
naye mu maaso gange yali atuuse ku kisenge nga mbuliddwa wenzija okusobola okuweereza essaala eri abantu ba Katonda. Omukyalo ono yali anyambye nnyo nga ntaasizza era nga nzadde. Mesegi ye yatuukira mukadde nga nali neetaaga nnyamba nga simulaba. Era mukazi gwe yonna gy'oli, Mukama akumpeere nnyo omukisa. Era kye wakola, Mukama akikubalire. Nkimanyi weetegedde kuba nakikugamba, naye era njagala n'olwaleero nnyongera okukwebaza. Thank you so much. Bwe nali omuyala wampa ekyokulya. Mu mazima nali muyala. Era nga n'abantu ba Katonda nabo bayala. Kuba bangi baali balindiridde emmere ey'omwoyo kuba ne wakubaddeyo yaliwo omutuufu nga maze okugifumba. Naye obusobozi okugibatuusaako nali sibulina mukadde ago. Oyinza okukiraba ng'ekitono, naye ekimu ku binsindiikiriza bulijjo okubaweereza essaala zino kwe kumanya nti waliyo abaana ba Katonda nga gye bali tebalina mukisa kugendako mu ekereziya. Abaana ba Katonda bano bambi nga beetaaga omuntu okubagumya n'okubazzaamu amaanyi. Kyova olaba nga mu buli mbeera newakubadde oluusi bikalubamu munnange. Naye era ngezaako nga bwe kisoboka okubawa munyenye ya wiiki. I do try my best. Kuba mmanyi bulungi nti waliyo omwoyo ogwo waakiri ogumu oguddamu essuubi, oguddamu amaanyi, ogugumizibwa olw'ekigambo ekyo, olw'ebigambo ebyo ebibeera biri mu munyenye ya wiiki. Era wano wensabira baaba, nsabire wakati mu kusoomoozebwa n'embeera zonna ze mpitamu nsigale nga mpeereza abaana ba Katonda. Era Omukama nsobozese okufuna byonna bye neetaaga okusobola omuweereza nga ndi musanyufu, ntuuke era ntuuse bangi mu bwakabaka bwe. That's my very humble prayer. Bakadde bange, bannyinaze ne baganda bange, ebyo byonna mbyogedde mu kugezaako okuggyayo ensonga y'okusiima nga tuyita mu bikolwa. Era wano wensabira ffenna tuzuukusa omwoyo ogwo. Abazadde okuyigiriza abaana okuyamba n'okugaba gufuuke gumu ku mirimu gyaffe ewaka. Abaana bakule ng'okuyambagana n'okugaba kiri mu bo. Ate kino kireme kukoma ku baana bokka wabula ne mu ffe abakulu, kifuuke kitundu kya bulamu bwaffe. Abaana mu buntu obutonotono obwo bwe bafuna bakimanyi nti bayinza okubaako baana bannaabwe oba abantu be basanyusa ne babasangula amaziga. Omwana akimanye nti ku kapocket money ke bamuwa bw'afissaako 10 asobola okugulirako mami oba daddi ka swiiti n'abeebaza okumulabirira n'okumuweerera. Mu budde nga buno obw'ekisiibo n'oteekamu omwana wo b'abaana b'omutima okukwata ku butonotono bwe balina ng'abaana. Biyinza okuba ebintu ebikalu ng'engoye n'ebirala ebintu ebikalu. Oba olina emmotoka n'obateekamu ne batuwalira baana bannaabwe abali mu bwetaavu bo bennyini nga bakiraba era nga bakikoze bo bennyini. Batwalire baana bannaabwe bali mu mbeera embi ennyo. Mami waffe naawe osobola okufissa omutwalo mami kuzakameeza osobola okufissaako omutwalo. Baawo n'omwebaza okukuwasa n'aleka abakyala abalala n'awasa ggwe n'okuweerera abaana bammwe n'omwebaza munnange. Daddi n'ogulirayo mami akalabo ng'omwebaza okukulabirira n'okuzaalira abaana abalungi bwe batyo. Omukozi si kibi kukwata k'osobodde ku musaala gwo omukozi n'osiima mukama wo okukuwa omulimu n'okukuyisa obulungi. It's not against salvation. It's not against salvation at all. Boosi ne wakubadde omukozi omuwa omusaala tekibutula kumuwaayo kirabo ng'omwebaza okukola nga teyeebalira. Kuba mazima amatuufu ssente z'owa omwana oyo zaaliba ntono nnyo ku byabakolera ewaka. Gwe omwana wa Katonda n'okwata engatta eyo, kasoka eyo, kiraliko shaati eyo,
oba akasente ako n'osiima omusumba oba faatha wo oyo akubeereddewo naddala mu nsi ey'omwoyo. G'amazima mbuusabuusa nti waliyo omuntu yenna okuggyako nga yeeyisaako atandyagadde kusiimibwa mu bikolwa. Mikwano gyange kino tekiri ku bantu ffekka, ne Katonda bwe kiri. Obudde bukya ne tufukamira okusinza Katonda n'okumutendereza. Kimusanyusa nnyo? Yes, kimusanyusa nnyo kuba amanya nti tutegedde kiki kyali eri obulamu bwaffe. Naye Mukama ng'akuwadde era ng'akuviiriddeyo, sukkawo ku ssaala ey'ebigambo byokka, oyolese okusiima kwo ne mu bikolwa. Yakobo kyava atugamba mu mutwe ogwokubiri nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kufu. Nange Mukama teyatussa ku nsi kuno kubeera bubeezi ddoboozi lye, kubeera bubeezi ddoboozi mu kumutendereza n'okumusinza, wabula n'okubeera engalo ze awamu n'ebigere bye. Ayagala nnyo tumukwatire we yandyagadde okukwata, tumutuukire we yali agadde okutuuka, tumuyambire be yandyagadde okuyamba, tukyalire be yali agadde okukyalira. Akyagala nnyo. And God in Genesis tells Abraham that he will be blessed so that he can be a blessing to all. God blesses us so that we can go out and express this same blessing to others through actions, not just words. Through actions, not just words. Bannange nsaba wano nfunwe bulungi, munfune bulungi. Bwe njogera ku kwolesa okusiima nga tuyita mu bikolwa, sitegeeza ebyo byokka ebikwatwako nga ssente, mmere, engoye. Si byokka ebyo. Yes, ebyo tubyetaaga nnyo, wabula n'okukolera omuntu ekintu nga tewabadde mulala mwetegefu kukimukolera oba osiimye Katonda. Waliwo omuntu nga Katonda amuviiriddeyo mu ngeri ez'enjawulo. Mu kumusiima omuntu oyo n'agamba nti nsazeewo kitange ow'omuggulu, weebale kunjagala, nange kye ngenda okukola nja kutwalanga omulwadde oyo mu ddwaliro kuba ndaba tewali amufaako. Very good. Nti nina emmere nnyingi, buli lwe naagendangako mu nnimiro yange nja kuleeterangayo abaana ab'ettooke kuba bambi badooba. Very good. Omwami oba omukyala oyo mulwadde ate talina ssente, nja kumugulirangayo eddagala lyeyeetaaga muleetere kuba nina obusobozi ate ye talina. Very good. Omwana oyo mugezi naye ate buzibu munaku, ate nina obusobozi okumuyambako, oba oli awo naye aliyambako banne nga atuuse watuuse gye bujjeeyo, kankikole muyambeko. Very good. Father wange ono ali mu paalishi y'omukyalo eyo gyali emakuukuulu, yalibanga ye n'abantu be basoomoozebwa mu ngeri emu oba endala. Kambeeko kyenkola naye atuweereze era aweereze Katonda nga musanyufu. Kati sebo Father oli mu kwogera ku makuukuulu kubanga gy'oli. Bannange si y'ensonga newakuwadde n'agitta agiwoomya, naye munnange asobola okubeera Father gondi bambi ng'ali gendi oba egendi naye nga baaba aweereza mu bugubi obutagambika, n'osalawo oba ne musalawo okumubeerera ekikubagizo bambi. Mikwano gyange kino nkibagamba nga nkyekakasa nti bw'onookola ebimu ku ebyo okusinziira ku busobozi bwo, ojja kuba oleetera Yesu akamwenyumwenyu anti bwe nnali omuyala, bwe nnali obwereere, bwe nnali mu kkomera, bwe nnali omuyonta, bwe nnali nkaaba, munnange wansangula amaziga. Sikulimba, wano ojja kuba osiimye Katonda ng'oyita mu bikolwa, ojja kuba otuukiriza bulungi empagi ey'ekisiibo ey'okusatu, kuba ziri ssatu: okwegayirira, okusiiba, okuyamba, prayer, fasting and alms giving.
ate era ojja kuba oyooyoose ekkubo lyo erikutwala mu ggulu anti ojja kuba otuukiriza bulungi evvanjiri kyekusaba. My friend, express your gratitude to the Lord by helping that person and wiping away the tears of he or she who is crying, keeping in mind that great things happen when God mixes with man. Baana bange Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omuyinza wa buli kantu Patri ne Mwana ne Mwoyo Omutuukirivu bambigubakeko gubakuume gubasigaleko kati n'ennaku zonna ez'obulamu bwammwe.